Okusinziira ku batuuze, mutuuze munnaabwe Sam Mukiibi abadde atemera mu gy'obukula namu 7 yafudde mu nfa etategerekese wabula abooluganda lwe okubadde Hadija Mbatudde Nabukalu ne Sam Ssebugalu ne bajja nga baagala okutwala omulambo ku kyalo Kasagga e Nakaseke gye guba guziikibwa, ekintu kye bawakanyizza nga baagala bamuziike ku kyalo kw'abadde abeera. Kati okujja okutuleetera aba LDU mutukube kibooko gavumenti yaffe tukitegeera mujja w'omuntu nabiri ebijja babikole ki babisule babijje babitwale nabiri babijje okubanga waliwo abantu babiri emeka esatu nabali babasimuleyo kati essaawa zakakati babatwale gye baagala okubakola ki okubaziika. Abatuuze baagala bamuziika n'abaana bennyini baagala aziikibwe wano naye yennyini yalamba wano. Wabaddewo akanyolagano wakati w'abaana b'omugenzi abatuuze ssaako n'abooluganda lw'omugenzi nga n'ekidiridde kwe kuyita poliisi etuuzizza olukiiko olw'amangu okusobola okukakkanya embeera. Okusinziira ku baana b'omugenzi, ettaka lye babadde bagenda okuziikako kitaabwe lirye era nga bano babadde basalira amagezi ga kuli batwalako bwe batukwe kubateekako akakwakulizo k'okubalaga ekibanja kyabwe we kiyita era mu bwangu ddala endagaano n'ekolebwa n'eteekebwako n'emikono. Wabula ensonga bwe ziwedde ate abatuuze ne baddamu okutabuka nga baagala mutuuze munnaabwe atwalibwe mu keesi gye baamugulidde ekividdeko poliisi okozesa amaanyi bwe bate ne bamutikka ku mmotoka ne bamutwala. Oluvannyuma bano mu ffujjo batemye ebitooke ebibadde okumpi ne babiziika mu ntaana gye babadde basimye na buli ekibadde kigenda okukozesebwa mu kuziika ne bakiteeka mu ntaana eno. Omugenzi Mukiibi alese abaana 15 mu bakyala ab'enjawulo nga mu maka aleseewo Nnamwandu Fiina Nakayiza.